tosaanidde kusubwa musomo guno kubanga gukwata ku buli muntu era buli muntu yandibadde awuliriza nnyo ebigambo bino okutuuka gye biggweera okusobola okugyamu ekituufu. Naddala abantu mwenna abaliko empewo, abantu abafuna obubaka obw'enjawulo, musaanidde okuwuliriza ebigambo bino era nga bwebivaako ogenda kuwangatto. Kale nno mulimu ebyokuyiga bingi era njagala tubiwulirize. Akati bantu ba Katonda mwenna, abaana b'obulenzi n'ab'obuwala, baana mwenna abaliko empewo, abaliko lubaale, mwegendereze nnyo obubaka bwe muloota. Tuzze tubasomesa lunye nti ekirooto bw'okiroota tekitegeeza ekyo ky'oloose, ky'ozuukuse, otegedde. Era tuzze tubagamba nti omwaliriro gw'okumanya obubaka bakolerera mukolerere. Omwaliriro gw'okumanya obubaka si buli muntu nti kyakuzzeemu kyekyo oba kyewezzeemu kyekyo. Kyokka ate abamanyi obubaka mwe bali mu nsi. Era ojja kusanga abasomesa ab'enjawulo ng'omwaliro ogwo bagumanyi era ng'abantu batemera abantu obubaka era nga babatemera nga kyekyo. Wabula tugamba bwe tuti nti si buli muntu, kubanga omwaliro ogwo bagukolera bukolerezi. Era omutemi w'obubaka oba omuvuunuzi w'obubaka aba asobola bulungi nnyo okumanya olulimi lwa lubaale n'ebifa mu nsi ye, nti asobola okwogerera lubaale kiki kye yabadde ategeeza. Abavuunuzi b'obubaka alina okuba nga omwaliro gwe yagwebakirira, oba mu mbiri oba mu nsozi oba mu bukkiro bw'enjawulo, ebiseera ebigenderera okwenkanankana kumpi wakati w'emyaka 5, 4, 6 oba 7, ye muntu asobola okulaba ebintu by'omu lubaale. Obubaka buli four-sided figure, nti n'omwana omuto osobola omuwa ekirooto n'akuddamu kyekitegeeza, neyalinyiddwako lubaale eggulo akuddamu ekirooto, neyagenda ne bamukubira eŋŋoma nga yazizza bwaza lubaale akuddamu ekirooto. Enjawulo oba minzaani y'obubaka oba obulamuzi bw'obubaka, biki by'ozza okola obirabira ku by'okoze nga tebivuddeemu makulu. Okuvvuunula ekirooto n'okola ekyo kye bakuvvuunudde ne kiba nga kituukiridde, eyakikuvvuunula alina okuba nga omwaliriro ogutegeera lubaale by'ategeeza yagukolerera. Nkiddamu, obubaka buli four-sided figure, buli muntu alaba kye butegeeza. Ako abantu bwe balikamanya bajja kuba bamaze okutegeera. Naye teri muntu alikugamba nti obubaka sibumanyi, era teri muntu alikugamba nti obubaka sibutegedde. Era oliba omuwa obubaka akugamba ndaba obadde bagamba bwe bati, ndaba ekyo kitegeeza bwe kiti. Ekirala, bannannyini kuloota bubaka mwegendereze okulandukiranga ku bannammwe. Okugeza, abantu bangi beefunyeeko empalana eyo ku byalo, mu bibuga, ku mizigo. Oli n'aloota ekirooto nga munne amugoba n'ejjambiya, n'akeera nga gamba gundi onalabika mulabe wange, n'omwesalako mpola n'olekera okumubuuza. N'oloota ekirooto n'okeera ku makya nga wevvuunudde nti baŋŋambye kukola bwenti ne bwenti. Abantu bangi bafiiriddwa ssente mu bintu bye bazze bakola mu ngeri y'okwevvuunula obubaka. Ekirooto nga bwe bakikuwadde kiba n'ennyingo nga 20. Kyokka osobola okuba nga mu kirooto kitutte eddakiika nga 5 ng'okiroota, wabula n'otegeeramu nti mwabaddemu amenvu n'ennaanansi.
era n'okera ku makya n'ogula amenvu n'ogula n'ennaanansi n'obigabula kubanga wamanya bya balongo. Naye ng'ekirooto kyabaddemu jjajjaffe Mukasa, kyabaddemu Mayanja, kyabaddemu Nnaalongo, okitegedde, kyabaddemu oba okutambula okugenda okukola kino oba kiri. Kati gwe n'ojjamu nnyingo emu, ssente ziba zifiiridde bwereere. Mwewale mu kirooto okunoonyamu bye mutegedde, era wo wonna oba toli mu kukola wadde n'ekimu era tobako ky'otuukiriza. Eyasengese ekirooto ekyo ng'akikuwa ku mutwe mu ffumbiro ly'obubaka aba yategese ekirooto ekyo ng'olina okukola layinaapu eri mu kirooto ekyo ng'ogijja we yatandikidde paka we yamalidde. Bw'olondamu ke wategedde, ebiseera ebisinga obungi bw'obanga obadde wakuteekamu ssente ziba zifudde. Oyinza okuloota ekirooto nga kigamba okukima ewa kiwanuka amazzi, kugabula omwenge wa lubowa, okwokya ennyama ewa ddungu, okufumba ekijjulo kya kasooli, okugabula amalwa. Naye nga balina engeri gye baakifumbyemu, okitegedde, nga walabye omwenge mu kirooto gulinga obusera, gulinga kwete, gulinga amalwa nga tegwategeerekese. Kati ennyingo n'ogivaako. Kakati n'ojja oloota nga waliwo omusajja akugamba emmotoka yange teriimu mafuta. Emmotoka yange teriimu mafuta ng'eweddemu amafuta. Kati ekyo n'otakitegeera, naye nga emmotoka bwe beweddemu amafuta baba bakusaba ebiseera ebisinga mwenge. Amayembe ge gatera okusaba amafuta, mwenge. Kati ekyo n'otakitegeera. Kakati eky'amazzi ag'okukimira kiwanuka n'ojja okitegeera nti naloose nnywa amazzi. Ekyo n'ojja okitegeera. N'otegeera n'okwokya ennyama ewa ddungu. Kati omusamba gukuwa obubaka ng'ojja kutegeeramu ennyingo 2 oba 1 oba 3, ennyingo 6 nga tojja zisobola, ng'olina okutambula omanye ekirooto ekyo. Kati omusajja yagambye nti emmotoka eweddemu amafuta, ekyo tewakitegedde, ekyo n'okivaako. Waloose onywa amazzi, ekyo wakitegedde. Waloose ebintu biringa obusera, biringa kwete, biringa amalwa, ebyo tobitegedde, ekyo n'okireka. Waloose omisito, ennyama ng'eri ku misito, ekyo n'okitegeera n'otuukiriza n'ogula ennyama kiro nga 2 ogenze eggabula. Amazzi wagategedde ogenze eggabula. Ebintu ebyabadde nga kwete tewabitegedde. N'emmotoka eweddemu amafuta tewabitegedde. Ssebo oba nnyabo, fe abaludde mu mpewo, ssente oba oyokeza njuki. Eyaseetinze ekirooto aba yaseetinze nga ennyingo ezikirimu singa ozikola ojja kuva ku 1 ku 2. Okitegedde? Kati mulekerawo okwevvuunula obubaka. Waliwo abantu abaloota ku Museveni, oluusi waliwo olutalo, ne baloota nga waliwo olutalo, gavumenti bali mu lutalo, oluusi bagikubye, oluusi yeekubye. Oli nakuwa ekirooto nakugamba nti naloose Museveni avuddeko. Okitegedde ng'oliwa naloose pulezidenti avuddeko, n'omugamba si byebyo, naye ng'agenza okukubira essimu nga mukakafu, era nakugamba n'okugamba nze sirootera bwereere, kirabika gavumenti naatera okuvaako ng'oli waagamba. Okitegedde? Kakati mulina okwegendereza ebirooto bye mukola ki, bye muloota. Baba tebakulaga gavumenti kuvaako, baba tebakulaga pulezidenti kuvaako. Ekyo kiba mu lubaale nti essaawa eno oli muyeekera, oyeekera pulezidenti atudde mu ntebe. Mu lubaale tulwanirira entebe y'abajjajjaffe, kati entebe lubaale ajja n'agiwamba. Kati ng'olina okulwana okuba emmundu, oyo atudde mu ntebe kuba gwe olina ogituula mu lubaale adde ku bbali, atandike ekkutuma, akaliba kabakako, entebe eba yiyo, naye emisabwa gye gigyetuuliddemu abanyammere mwaginyiiza. Kati bakuloosa bannabyabufuzi, ne bakuloosa pulezidenti, ne bakuloosa abasirikale, ne bakuloosa entalo, emmundu, bakuloosa nga pulezidenti avuddeko, ebintu weebityo. Kati muba mulina okutambula muzuule biki bye muloota. Bw'oloota neyiba wakusimbira eddagala, ekakeera kumukyawa. Olajja mubuuza mukazi wattu oba musajja wattu nga tamanyi, nga n'oluusi tatera nagenda mu basawo, nga takikolangako, naye nga temukolagana, omuwalana tokyamubuuza, mukwano gwasalika, naye nga luli mwalyanga ku kamu.
ebiseera ebisinga ebigendererwa ebyo ebikyawaganya banneiba n'emikwano empewo ze ziba zisala amagezi osigale bw'omuga katiko ekibiri kyo obulweko ayamba obulweko emikwano otuuka otambule weebuuza ogambe lwaki emikwano tegiwangaala ebintu bwe bityo okitegedde waliwo n'empewo ezisobola okukuloosa ng'oli mu bufumbo ne zikuloosa nga bbaawo mwenzi bbaawo akwana bbaawo abeera n'abakazi ng'empewo eri mu kusalirawo magezi gakuno byammako omwo osigale bw'omu ng'omusajja akuyinudde kanyama akaleeta ettooka alireeta engoye azireeta wamma nga tolaba nnaku nga tolinamu wadde ekirowoozo kisobola kutereeza bajjajjaabo empewo nejjeekufumba oluusi oli mukazi notandika okuloota bbaawo bw'abeera ku mirimu eyo abeera n'abakazi olaba atambula nabo olaba beekola bintu bwe bityo omusajja ateradde ositula olutalo kati ate bw'ositula olutalo jjajjawo ngaddira obusungu n'obukame ng'abiteeka mu musajja kati ng'ositula olutalo ng'asaga ng'omugamba mwami wange muno olabika okwana nakugamba mukyala mba ku mirimu ate bwe nvaayo mbeera mu mipiira amaani ye beesamba mwami nkubuulire nina obukakafu nze omutwe gwange tegunnimba nze nkubuulire mwami okwana mwami obeera n'abawala nze nkulaba nze mwami sirotera bwereere kuba olojjukira kuba bwe naloota ekirooto kiri ne kibaawo nze ndoota ebintu ne bibeerawo nze mwami nkuloota ng'oli n'abakazi mwami onnimba kati omusajja alabe ng'ekintu ky'omugamba si kituufu ate omugambe tolotera bwereere ng'alaba oli mukakafu kati omusajja afuna obusungu asooka kuba oli olusooka okitegedde kati ate bwakukuba abakazi abamu temwagala kuonwako kati okwata bintu ng'osiba ng'ogenda olugenda abasajja abamu ab'ennaku tebakyeguya ng'awasa omulala kati naye nga weerabidde bajjajjaffe nga babadde batubanja ebiseera ebisinga baleeta nnyo ebirooto ebitwawula ku bannaffe tusobole okusigala nga katiko ekibiri nti osigale ng'oli munaku osobole okwebuuza lwaki embeera eno entuukako osobole okutambula ku musawo ogende weebuuze lwaki emikwano sigiwangaaza lwaki ku mulimu nze gwe bagoba lwaki nze nina olutwe lwaki abasajja mbuliddwamu omusajja owange okitegedde okimanyi nti basajja bonna bowangala ng'ofuna oba abakazi bowangala ng'owasa okimanyi nti mubeera mwalimu owuwo naye olw'okuba nti wali teweemanyi embeera nejjeetuukawo ng'obuntu obutonotono bwe bubaawula obutalimu makulu mweronda ku buntu butono nnyo ne bukuza olutalo ne mwekuba ne mwawukana ate nga bwe muba mwawukana buli omu alayirira munne siri kuddira oli kisiraani oli kyonziira naye ng'emyoyo gyesekera giba mbumoli nga gyesekera gigamba oto kati omuzimu ogumu ne guyitawo ne waagwa Mikayiri agenda kaawukana kati tandika omukuba bulungi asobole tuzuula ono yabadde amuyinula yabadde amuwa ssente ey'okulya kibusa azireeta akanyama engoye azigula kati nga bagamba Kiwanuka omusajja mwongere obusungu amutimpulire ddala kati nga Kiwanuka ayambala bbaawo ng'akusekula ng'ate akugamba nviira nga naawe Kiwanuka akwambala nga naawe omuddamu oba ngende ewaffe bangobayo kisiraani saamanya lusajja gwo bale tomala nako biki kagende kakuviire sijja kumulwa mpatsa ndowooza abasajja baggwayo bulijjo omanyi gwoliyo wekka gwe kagalanda w'abasajja amazzi gano kisiraani mbwa ggwe kankuviire embwa eno kati oli ng'akugamba abaana bange baleke oga kale sisobola kubaleka byonna bibonerezo ono bye n'abaana bana kati wajjoolaganya agenda okuwasa oluusi obwana bubiri ani ng'ogenda okutwalira emigugu gyo muzaalazaala mukeera okuzaala mufumbirwa nga temwetegese okitegedde ono bye n'abaana babiri mbw abasajja ndoza gwe kaggalanda waabwe kati ani agenda okuwasa emigugu otwale ebizibu mu maka g'omusajja kati bw'oba okyaliko emmunye ng'okyalabikako okyalina akabino onobedde wa maamawo oba mukazi gwo era abasajja tajja kutwalawo wajja kukwagalirako waakubikkula nga w'omunyumirira akunyumirwa okitegedde naye nga watunuulira ezaana zino ze wanoba nazo alaba talina gyakutwala kati n'alyoka akulimbirawo omukazi gweolina obwana buna n'akulimbirawo nga bwakwagala kumbe naye agenda kumala akunyuuke kumbe ebigezo bya lubaale nabo abasajja abalimba yabaleeta oluvannyuma lubaale okitegedde kati ebiseera ebisinga obungi mwegendereza obubaka wamwe nga mubulota kyemuzuukuka mulabye tekiba kyekyo mubaamu ekiba kyekyo nga bibale okitegedde muloota ne mulanduka n'ebyo bye mutegedde tubafunye nabangi oli n'abeera mu mbuga oba mu lubiri n'aloota ebirooto n'abyevvuunula ogenda okulaba alalambadde ogenda okulaba takyategeerekeka ogenda okulaba alowooza birala omuvvuunula birala omutegeeza birala naye alowooza birala
okitegedde kwe kulootanga nga mwevvuunudde obubaka oluusi n'osanga mukwano gwo n'omuwa ebirooto omukwano gwo gwowa ebirooto naye amakya naye talina kyamanyi mukwano gwo akuzzeemu birala obiguze ku mutwe ogenda okutuuka ew'omusomesa akusingako musomesa agenda okukuddiramu obubaka nga gwe olina omwoyo gwe kwe gusibidde. Kati ebiseera ebisinga obungi mwegenderezenga nnyo mukyawaganye n'abooluganda aba famire n'oyatulira mukwano gwo nga muli mu lumbe lw'ekika n'omugamba oli mulogo kubanga oloota mulogo okitegedde n'oyatulira mukwano gwo nga bw'atayagaliza kubanga oloota wa mutima mubi so kumba omuzimu ogukutuddeko gwanyiga emyaka emabega 30 omuzimu tegukwagaliza kalungi kati omuzimu gugenda okukulaga neyibawo kuba neyiba guba muzimu mukwano gwo guba muzimu mukulu wo guba muzimu kati gugenda okulaga mukulu wo nga takwagala era gugenda okulaga mukulu wo nga atudda kkubya amabega gugenda okulaga mukulu wo nga akutta omugga akusabula kakati nga mutuuka mulumba oba ku mbaga mukolo guli wammwe nga muba kantu katono nnyo mutandika mpola nga abanyumya ne mukulu wo n'omugamba era ffe twakumanya dda olina ogutima ogubi ogw'ekko koma nnyoko oli ku mukulu wo mulumbe oluusi mukolo guli wammwe gwaka koma nnyoko katamba toyina magezi nze era katamba nakumanya katamba oli mulogo abo be batannakumanya nze nakumanya ze toddanga n'ewange sikyaddamu nakujjawo toyina magezi totegeera biki olina gulogo olina ogutima ogubi nkumanyi nnyo tolooza nti sikumanya olabika wagula n'amajinni kati ekimugambisa nti yagula amajinni oba amayembe oluusi katamba ayinamu ku ssente kati ono bw'agenda omuloota buli omusambu oguwa katamba ssente eno gujja gulinga kizike kati alaba ekizike atalaba katamba amugoba bw'alaba ekizike bw'alaba ente enzirugavu zimugoba ente enzirugavu bwe zimugoba mu maaso asangayo katamba kati bw'atambula ku musawo nga omusawo ng'akamutema nga muganda walina ku ssente nti ye anti oyo yaziteekamu ebirala yagula amayembe kakati mwabasindikira amayembe mubeere baavu kati nga mutuuka ku mikolo ewaka nga muva kantu katono nnyo ne katamba mukulu wo ng'omugamba era wafuna ssente ffe twavuwale n'ogula amayembe kati ffe gatubonyaabonya tulina kubeera baavu katamba nkumanyi tolina nakyoyogera sikyadda nawwo sigenda mayembe ababajjayo bajjeyo toddangamu n'olinnya ewange koma nnyoko olinga n'amazi katamba biki babataasizaawo biki naye nga mwevubye omukwano gufudde oyogedde by'oyogedde okitegedde asirise teyejjusa oyogedde ebintu oloota biroote so kumbe buzannyo bwa lubaale yaseetinga obubaka ssuwa ddiiru ng'akimanyi bwe muli kuŋŋaana bwe kijja okwabika olina okusigala bw'omu olina okukyawagana n'ono n'oli bwe bityo kakati mwegendereza obubaka kati njagala tuwulirize obubaka bw'omukulu ono omukulu ono yaloose ndi mu kusomesa ku intaneti naye nga nsomesa live twagala twebuuze babadde bamulaga nti kituufu ngenda kusomesa live oba bamulaga kujja kuntuukako live yaloose ng'alaba kati ntandise okusomesa naye nga nsomesa mundabako kati ekibuuzo kiri nti yabadde aloota nga kituufu bamugamba ngenda kusomesa live nga mundabako oba babadde bamugamba kunnoonya nga ndabako kakati ssebo twagala owe obubaka bwo bulungi weewaawo genda mu maaso ssebo oli ku mukutu ogw'okumanya n'okutegeera omukutu gaggadde weewaawo nafunye obubaka nga mulangira jjuuka agenda kusomesa naye ng'agenda kusomesa kiraasi nga tumulabako nga enene ebyokubeera mu gurupu ya WhatsApp bivuddewo negamba tugenda kutandika okumulabangako agenda kutandika okutusomesa nga bwe tumulabako naye ate ngenda okulaba nga bwe tuli emabbali w'oluguudo waliwo n'obusubi oluguudo lwabadde lwa ttaka abago bayita malamu ndowooza nga we tuli mu busubi abamu beebase abamu batudde naye kati nga yeebase bino ebyokwebakira ku lubuto bayita batya kakati n'asomesa kakati obubaka bw'ono omwami mbuwulidde yaloose kati nga ntandise okusomesa live ng'ebyokusomeseza mu gurupu nga temundabako nga bivuddewo naye nga nsomesa live kati obubaka buno bumulagira nti tebamulaga bya intaneti
kwe kulaba nga we bali waliwo obusubi nga waliwo ekkubo alaba ne bakkiriza nga ne basindoza nga yeevuunise okitegedde. Kati ono omwami alabika yakidde ku makya n'alowooza nti bajjajja be bamulaze bamuloosezza nti kati ngenda kutandika kusomesa live, bakugamba kunoonya oyo olekeraawo okuwulira ng'obuwuliza amaloboozi ge, okumwota obuliro okitegedde. Mbasaba tubeere bagumiikiriza, tuddemu tuwulirize obubaka bwe, tubeere bagumiikiriza tuddemu tuwulirize obubaka bwe, kubanga ate ebijja mu maaso bye bisinga omugaso, kubanga guno musomo mulamba ate mukulu. Nafunye obubaka nga Mulangira Jjuuko agenda kusomesa, naye ng'agenda kusomesa kiraasi nga tumulabako nga benene ebyokubeera mu gurupu ya WhatsApp bivuddewo, ne ngamba tugenda kutandika okumulabangako, agenda kutandika okusomesa nga we tumulabako, naye ate ngenda okulaba nga we tuli emabbali w'oluguudo waliwo n'obusubi, oluguudo lwabadde lwa ttaka, abago bayita malamu. Ndowooza owulidde. Kakati aka katundu katukaveeko, katudde ku kalala. Njagala tujjemu, njagala obubaka buno gye busembera tujjemu. Gwawuliriza olowooza omwami ono bamugamba ki? Olowooza bamugamba ki? Kati katweyongereyo n'akatundu kazzeeko. Yatuuse oba yabadde asomesa ku ki? Nembaako ekigambo kyenjogera. Naye n'akiddamu. Mulangira Jjuuko ne mutunuulira, n'antunuulira ne ngamba kagobenze olwaleero mu kiraasi teyangobye kye nakoze n'ebikaka bulankiti kange. Owulira, omwami ono ateeka okuba ayinamu effujjo, mu society. Bamulaze ne bamulengeza wakati singa abeera mu bantu abangi oba singa kati ng'abaana be batwala ku masomero ne balaga abaana abatera okugobwa mu masomero, abaana abatera okutuuka eyo ne bakola effujjo, abaana abatera okwesunaasuna mu kiraasi, abaana abatera okusekera mu bibiina, okwogerera mu kibiina, okukolera effujjo mu kibiina. Bamulengezza, baagala atandike okwota buliro Omulangira Jjuuko maaso ku maaso. Naye ate bamulengezza mu kikula kye. Omwami ono ateeka okuba wa ffujjo, ateeka okuba tabeereka mu kibiina ky'abantu. Katuddemu era akatundu ako. Mbagambye njagala tuwulize obubaka buno gye busembera. Buli omu agenda kuba ayize, kubanga amakulu g'emisomo gino kufuna kumanya na kutegeera. Kati katweyongereyo tuwulirize, tuddemu akatundu kano kazzeeko. Yatuuse oba yabadde asomesa ku ki? Nembaako ekigambo kyenjogera. Naye n'akiddamu. Mulangira Jjuuko ne mutunuulira, n'antunuulira ne ngamba kagobenze olwaleero mu kiraasi teyangobye kye nakoze n'ebikaka bulankiti kange. Nebeera nga takyandaba nga ntunuulidde amaaso bw'ati, naye ng'ekigambo ali mu kukiddamu. Kaakati bwe yamaliriza okusomesa, odi ye yasoose obubaka bwe yabadde avunnula. Kati odi ye yasoose we yamaze okubuvunnula n'ayagala odi yeziddako. Muwuliriza kakati genda mu maaso. Zaade oba mu ssaawa nga 11, 12, ndowooza zaade essaawa nga 12 nga zigenda mu ssaawa ng'emu. Kati baneno kye baakoze ng'ono akomyewo n'obubaka bwe ku iPad, ali awa ali ku scrollinga iPad ye,
Mulangira yabadde agenze wabadde waawe ennyumba yabadde nga yabaddeko luumu 3. Mulangira n'agenda mu luumu emu. Kati bano eno ne bagenda mu luumu endala eyabadde esembayo eno eyawa. Kakati obubaka obuddala kituufu bagamba nze kusomesa nga mundabako obwo nti Mulangira nava mu luumu eno n'agenda mu eddako ne bano ne bava mu luumu eno ne bagenda mu ndala. Ekirooto kikugamba ki? Kikugamba ludda wa? Okitegedde? Kikugamba ki? Kubanga tubeera ku intaneti. Mulangira asomesa tumulabako nti ye, kati ate mwolabira nga waliwo ekkubo, waliwo obusubi. Mulangira nava mu luumu eno n'agenda mu luumu endala ne bana babaddewo ne bava mu luumu eno ne bagenda mu ndala. Awo omutego gukugamba ekirooto kyo kitegeeza nti nga muli ludda wa? Okitegedde? Kawulirize. Ku iPad ali awa ali ku scrollinga iPad ye. Mulangira yabadde agenze wabadde waawe ennyumba yabadde nga yabaddeko luumu 3. Mulangira n'agenda mu luumu emu. Kati bano eno ne bagenda mu luumu endala eyabadde esembayo eno eya wakati ne bagirekawo. Kati Mulangira yabadde eno ne wabaawo eya wakati ne bagenda mu eno endala. Wabadde abavubuka oba nga 4 ku 5 awo ku 6 we wati. Owulidde? Kakati sooka owulirize. Omukulu ono mbagambye alabika ne society teyagimanyiira, alabika wa ffujjo. Wuliriza. Ne batandika okwecwancwana awo nga bo balaba obudde bugenze. Zaade musanga zaade oba mu ssaawa nga 11, 12. Owulira? Ono omwami ddala kuba emisambwa gimuloopye, emisambwa gimwagala kubeera live ne Mulangira Jjuuko nga buli byaloota bimuvuunulibwa waali. Kyekitundu ky'okutambuza lubaale, ekitundu ky'okukola empewo. Okitegedde? Naye obubaka bulanga omukulu ono wa ffujjo. Omukulu ono alabika teyamanyiira society nga bw'onogamba nti empisa z'omu bantu. Ke kali n'ayogera ekigambo Mulangira Jjuuko n'amutunuulira naye n'amutunuulira n'agamba nfudde bagenda kungoba. Be baana baasekeranga mu kiraasi ab'effujjo aboogerera mu kibiina, abaasunaasunanga bannabwe, abaateganga bannabwe obulabirwamu nga balingeza obusolo. Era omwami ono alabika mu kutega bwala obulabirwamu alabika yabanga kkoyi. Okitegedde? Kati eri gy'abadde alowooleza nti bamulaga Mulangira agenda kusomesa live, kituufu kyekyo? Era omwami ono mu mpewo ze mugumiikiriza, anaasobola okutambuza lubaale ono ow'obugumiikiriza, ow'okwebakirira. Gwewulira? Ne batandika okwecwancwana awo nga bo balaba obudde bugenze. Zaade musanga zaade oba mu ssaawa nga 11, 12. Ndowooza zaade essaawa nga 12 nga zigenda mu ssaawa ng'emu. Kakati obubaka obwo nga bw'obuwulidde era okyalookingidde eri nti bakugamba Mulangira agenda kusomesa live, oba bagamba ggwe okuba live, oba bagamba ggwe okumunoonya. Katuwulirize akatundu akalala. Nabagambye tujja kunzika nga tuggyeemu amakulu. Kati katuwulire akalala. Twabadde nga ababadde mu boarding mu kisulo. Owulira? Oba muli bagezi? Oba ono nannyini bubaka mugezi? Balina okwenywera akataaba. Oba bawuliriza bagezi? Muwulidde ekirooto gye kyatandikidde? Okitegedde? Gye kyatandikidde. Okitegedde? Wulira. Nafunye obubaka nga Mulangira Jjuuko agenda kusomesa, naye ng'agenda kusomesa kiraasi nga tumulabako nga benene ebyokubeera mu gurupu ya WhatsApp bivuddewo. Ne ngamba tugenda kutandika okumulabangako, agenda kutandika okusomesa nga bwe tumulabako. Naye ate ngenda okulaba nga we tuli emabbali w'oluguudo waliwo n'obusubi. Oluguudo lwabadde lwa ttaka. Kubeera mu gurupu ya WhatsApp bivuddewo. Ne ngamba
tugenda kutandika okumulabangako, agenda kutandika okutusomesa nga bwe tumulabako. Ani gwe bagamba okutandika okubeera live eri munne, nze oba ggwe? Okitegedde? Ekyo kibuuzo, n'abalala bawuliriza. Okitegedde? Ye bw'onooba live ng'onoonyeza omusajja oyo, amateeka n'obukwakkulizo, empewo ezo ez'olubereberye zaagala ki? Onoosobola? Wuliriza. Ne batandika okwecwancwana awo, nga bo balaba obudde bugenze, zaade musanga, zaade oba musawa nga 11, 12. Owulira? Kakati wulira ne kano. Kati nze nga ndi mu kunoonya ebyange, bwe namaze nga ngende bugenzi ne sapatu zange, ngende ne paketi n'ensawo. Owulira? Nabagamba obubaka olina okumanya nnyingo ku nnyingo. Ennyingo ku nnyingo bwe zikulema, kati ye yandikuttemu kali akasoose, nalose mulangira ali live, ajja live ku intaneti, kyeyandikutte, bino ebirala teyandibifuddeko. So ekiro tukigamba kimbulambalamba, nnyingo ku nnyingo buli kamu kategeeza ki? Okitegedde? Twabadde nga ababadde mu boarding mu Kisulo, kati nze nga ndi mu kunoonya ebyange, bwe namaze nga ngende bugenzi ne sapatu zange, ngende ne paketi n'ensawo. Ndoza zaade sanga 12 nga zigenda muki mu ssaawa ng'emu. Okitegedde? Kangenda ne baketi n'ensawo. Kyokka boarding school, boarding ly'essomero erisulwamu, ly'essomero ly'Ekisulo. Lubaalo ono si wa ku musawo nti nkozemu ennaku 4 ŋŋenze. Munkwate bulungi emisomo gyonna gye nzija mbasomesa, mukwate bulungi, muyingirirenga ebintu nga mubimanyi, ate mukwatenga nnyo olulimi lwa bajjajjammwe babagamba ki. Nabagamba si buli lubaale nti waakusamiramu busamizi oba kwaza, kati lubaale woono waakusoma. Lubaale woono ali mwebakirira ebbanga eriweza ng'emyezi 8 ng'ali mu kifo kimu nga yaleka buli kimu. Kankwate baketi n'ensawo, kankuŋŋaanye ebyange nga tulinga abali mu boarding school. Ngende mu boarding school, kankuŋŋaanye baketi mwe banaabira, ensawo byebibyo. Ngende mu boarding school, eyo nnyingo, ogwo mweso, bubaka bwe bumu. Nalabye mulangira ng'atusomesa live nenga kati by'emikutu abivuddeko kale atusomesa live, bagamba bakubya emikutu munoonye. Kyokka omuntu gwe bagamba okunoonya batusindikira kizibu, omuntu wa ffujjo, omuntu ateeka okuba teyamanyira society, wewatabatuuka mu lubiri n'abeera nga yeerumaluma ne banne, Wantondo, wa Busungu, Muyombi, Mulwanyi, Mukambwe, kitegedde ebintu bwe biti, ayogerera mu kiraasi wa ffujjo, asekera mu kibiina, kubanga embiri zibaamu enkiiko z'obubaka, embiri zibaamu enkiiko, ne musiba mu lukiiko muwuliriza obubaka bw'abantu. Okitegedde? Ntefaanaganako bwe bityo. Twabadde nga ababadde mu boarding mu Kisulo, kati nze nga ndi mu kunoonya ebyange, bwe namaze nga ngende bugenzi ne sapatu zange, ngende ne paketi n'ensawo. Suitcase kaali katono, Anti wulira, nenfunako sapatu yange nkadde. sapatu yetegeeza munaku tadooba, y'engatto y'omunaku. Sapatu buli lwolota sapatu, munaku tadooba. Otambulira mu kukaaba, ogenda kutambulira mu kudaaga. Lubaalo oyo ogenda kutuuka omutambuza otuuke okusaba obusabi. Lubaalo yali kujja mu vvu, lubaalo yali kujja ku ttaka n'alyoka akuwanika. Wakati ng'omutambuza oli bulwako ayamba. Era kola ssente
otuukiriza amateeka n'okwakuliza mu lubaale ky'olina okutabaala, olina okukola ky'olina okusasula embuga, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ebyo bw'oli bimala otabadde, bw'oli bimala oli bulwako akuyamba, oli bulwako akuwa, awo ng'omanya nti lwoya lwa mu nnyindo omunaku kaama yeerandiza yekka, wakati ng'oli mu mutambuza, olitambuza lubaale emyezi egiwera 6, 7, 8 bw'otyo, naye mu myezi egyo oli bulwako akuyamba. N'olwekyo mukolerenga nnyo entandikwa za lubaale oyo. Entandikwa za lubaale oyo mwe muli okutabaala entabaalo ez'enjawulo, muzikolerere mufune ssente zaazo, kubanga ebijja mu maaso oliba tokyakola, oliba tokyalina akwanukula. Ate mukole ne ssente ze mubeera mulina okusasula mu mbiri gye muba mugenza okukolera ensonga. Mulekenga kutambula na ssente zammwe za kutabaala zokka. Abantu bangi nnyo be tusanze ne tukosebwa nga ze ne ssente zijja okumutabaaza, okumumazaako mu ngendo ez'enjawulo, wuuyo ttanda, wuuyo luddawa, wuuyo luddawa, wuuyo luddawa, olw'okuba yawulira obisomesa, najja ne ssente ezo nga z'alina ekifo nga talina ssente zaakyo, talina ssente z'abagenda kulambulula lubaale oyo, talina ssente za kifo wagenda kukolera lubaale. Yennaku gye tusinza okusanga ennamba esinga tuleze abantu, tuyambye abantu mu mbeera bwe zityo. Oli yawulira ayina okugenda ewa Bamuyana, oli yawulira ayina okugenda ewa Jjinja, oli yawulira ayina okugenda e Mubende, bwe bityo ezo ssente n'azikuŋŋanyira n'ajja nazo, era ne muzibala nga zigenda kumutabaaza mu bifo eby'enjawulo, n'omubuuza ozze kukola lubaale mu Lubiri, essente ez'Olubiri ziriwa? Nga yasika zaawe yajja nazize, nga ssente z'ekifo teyajja nazo. Okitegedde? N'omugamba lubaale ono ali kutwalira emyezi egiwera 6, n'omugamba Olubiri olusasudde mmeka? Mulangira ninamu emitwalo 10. Naye mazima kyabugunjufu omuntu bamukuwa okubeera naye omwezi gumu, emyezi 2, emyezi 3, emyezi 4, emyezi 5, emyezi 7, emyezi 8, emyezi 9. Kyabugunjufu omuntu n'abeera nga talinamu wadde ensonyi kugamba nti ninamu emitwalo 10. Kyabugunjufu gyekiri. Ate nga ze ne ssente zagenda okutabaalamu engendo zo ng'agenda kutuukiriza, nga ne gy'alaga bwe baba n'amulekirako emitwalo 15 just lunaku lumu nga jjaziwa, era nga gy'alaga wagenda mutwalira ssente nnyingi ng'ezo azikoze azirina, naye ng'Olubiri talina ssente zaalwo. Bannange mwerowooze, bannange mwekube mu mitima, naye tuleze, bannange mwekube mu mitima, tuleze ne tulera ne tukwasizaako abantu. Ne bannange mulowoozenga nnyo. Muntu agenda n'awulira mu bubaka bwe ng'alina okugenda egindi, alina okugenda egindi, alina okugenda egindi. Tubasomesa ne tubabuulira bisaanyizo ki, biki ebikwatagana bwe bityo, ssente ezo zo ne muzikola, ne mujja nazo, era ne tubatambuza ne mugenda buli wamu, ne mukola buli kimu olw'okuba wakiwulira mu lubaale. N'olina omubuuza ekifo w'ogenda okukolera lubaale, ffe abagenda okulambulula lubaale oyo, ffe abagenda okukola lubaale oyo, ozze naki? N'akugamba nze nali mmanyi nti nina kukola ssente za ntabaalo, n'omubuuza zaffe oba ogenda zimalira mu ngendo zo. Bannange mwerowooze, naye emitima mikosefu, mimenyefu, okitegedde, mukolenga ssente zisasula Olubiri, ezisasula embuga. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo musajja ggwe, boarding school ng'okutte ebibyo baketi, ensawo, suitcase, oyambadde sapatu ye munaku tadooba, y'engatto y'omunaku owa wansi. Ensonga ezo ogenda zitambuliza mu bulumi, mu bugigi, ebya lubaale bwe bityo bwe bitambula. Okitegedde, bangi ajja n'obusobozi ng'alina ssente z'entabaalo buli kimu nga yeetegekedde ng'abirina. Okitegedde, naye mu myezi egyo aba takyakola. Ate ab'ekikabatuka ne bakwegaana. Omuntu akola lubaale ng'anaamuggusa omulubaale omutuufu, ng'oli mu kukola mpewo omulubaale omutuufu, ebiseera ebisinga obungi otera okumuggusa oluusi nga toyina, nga lubaale yagenda okujja wansi okukusuumusa, okufuula ow'enjawulo. Kale n'ebintu ebisinga obungi mu byegendereze, muyingirire ensonga z'okutereeza lubaale nga muzimanyi. Ffe tutereeza mpewo ne bwe ziba zaakona, ne tukubuulira omuze gw'empewo, omuze gwa lubaale. Omuntu atereeza lubaale ebiseera ebisinga obungi agenda omutereeza nga talina ssente, nga ssente zaamuggwaako. Ye muntu atereeza lubaale omutuufu. Lubaale abantu abamu atera okubaggyako, emirimu n'agitta, amaka n'agatta,
enfuna agitta agyonoona ye muntu atereeza lubaale. Omuntu atamanyi bya lubaale asobola okukumatiza nti ekyo tekiriiyo, tekisoboka. Mwekwate bw'akuggusanga ng'oli mugagga, ebiseera ebisinga abaggusa lubaale kye bayita okukola lubaale, bwe muba mwewaddeyo okukola lubaale kye bayita okukola lubaale. Lubaale ayinza okukusanga ng'oyina mukyalawo, okitegedde, lubaale ng'asitudde enkundi mu katundutundu ako n'abakyankalanya, ogenda okutegeera nti zaali mpewo ng'amaka olimu bw'omu. Abakazi abamu lubaale bw'asitula enkundi mukyankalana n'emikwano gye muyina oluusi n'ebbaawo, ogenda okutegeera nti zaali mpewo ng'amaka gaafa. Lubaale ebiseera ebisinga obungi bw'olwawo mulabuukirira emirimu agitta ku mirimu ne bakugoba n'obeera n'olutwe emikwano ne gikukyawa, ogenda okutegeera nti yali lubaale nga wasigala sseke. Kati ebintu ebisinga mu byegendereze ne mu ssente bw'atyo. Kati abantu abasinga asobola okutandika lubaale ng'alina obukadde bwe 3 era ne bumukozesa entabaalo biki oba bukadde 2 oba kakadde biki n'atabaala byatabadde biki, naye ogenda okukkalira obulungi okutereeza lubaale ssente zaaba tazirina. Ate ekirala, ebiseera ebisinga obungi omuntu atereeza empewo zo ze zikwetandikira, ozitereeza ne zikuggyako buli kamu k'oyina, ne zikwetandikira ne zikugja wansi, kye bayita lubaale atudde ku bulongo, lubaale atudde ku bwana, olwota oli mwana muto, lubaale akuzzaayo ku mwana omuto ne bakutegeerera butegeerezi, n'ogenda ng'okula n'okula, kye bayita lubaale okukula. Lubaale agenda okukuza, biri eby'emabega byonna bibeera bifu, oba otandise, oba omeruse, oba osimbye ensonga, oba oyimiridde ng'oli Ssaalongo, oba oyimiridde ng'oli Nnaalongo, lubaale n'alyoka akusiibula mu Bukiro oba mu Mbiri. Be bantu be musanga eyo mu Mbiri oba mu Bukiro oba mu nsozi ez'enjawulo. Abantu abo babeera beebaseeyo nga baalina ewaabwe, baalina emirimu, baalina amaka, naye nga bali eyo mu nsozi, bali mu Mbiri. Abantu abo si basiru. Abantu abo mugende nga abatabaddeko bagenzeeko mu bifo eby'enjawulo, mugende nga mutunuulira abantu abo be musanga mu bifo ebyo. Si bannaku, tebaafiirwako baabwe, baalina abaabwe, baalina ebyabwe, baalina buli kimu, naye lubaale n'abatuma bagende beebakkirire lubaale oyo, be musanga Ettanda, be musanga ku Mawuuno, be musanga Ekkungu, be musanga ewa Nakayima Mubende, be musanga ewa Wannemesese oba ewa Mukasa. Temulowooza nti baafiirwako abaabwe nti awo weewaabwe. Kati kuba akafaananyi ng'omuntu mu kifo kimazeemu emyezi 7, mbuulira oba okyalina omulimu gwonna ebweru. Lubaale akukuba ye n'akwetandikira, akukuba n'akussa wansi ku ttaka. Kati bw'oggusa ensonga lubaale ze yakutwalira mu kifo ekyo, ogenda okukifuluma lubaale okugaa nti ebyaffe biwedde, ekituufu oba tolinawo otandikira. Era bw'ofuluma ebweru bubeera bugumiikiriza, n'ogumiikiriza emyoyo egyakutuma gikugambye ebyaffe biwedde, amaaso n'ogateeka ku jjo. Abamu nekyo kibalema okumanya, n'afuna emikwano, n'amugambye wakola si byebyo biki, n'amuwesa, n'amuddisaamu ensonga, ne bakola amajaani, ne bakola bye baddamu, bye baavaamu. Kitegedde abantu ab'enjawulo. Kale nno abantu abali mu nsozi mwenna mbasibirira Entanda nga mbagumya, abali ewa Kabaka Wannema, abali ewa Mukasesese, abali ku Jjinja Mawuuno, abali ewa Kawumpuli Buyego, abali mu Ggulu Mukono, abali Ettanda, abantu abali Ekkungu, Jjinja Kalooli, abali Buwanuka, mwenna abantu abali mu nsozi mu bifo by'obukkira, ebifo abali ewa Bamuyana, abali mu bifo by'Embiri, abali mu bifo by'ensozi. Ogenda okuva mu kifo ekyo, kati mbasibirira Entanda, ogenda okuva mu kifo ekyo oba emikwano egisinga oba olina kuba na mipya, emirimu gye wali okola giba gyafa, lubaale n'akuwa obubaka tukutadde, tukusiibudde. Ekiddako ewaka kuba kutereeza mpewo, zino bulijjo ezikwebasizza eno. Kati mu katundutundu ak'ekyo ky'ozzaako, era obeera ofaanagana nga bw'obadde mu Mbiri oba mu Bukiro oba mu nsozi. Awo wonna olina kuba muzira, olina okuguma, olina okuba nga okkiririza mu bajjajjaabo ekyo bulijjo ky'obadde otambulirako, obubaka bw'obadde ofuna, buli kimu ky'obadde okola nga kyebakutuma. Amatuugo awo oba olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo, naddala ng'oli mukakafu nti mbadde Buwanuka emisambwa gyantadde, naye ng'ekituufu tolina w'ogenda kutandikira. Funa amagezi agagoba enswera ku bbi nti tewali ssente zigenda kuva waggulu ziwanuke zigwe. Kati awo ekiddako kyonna tuula w'otudde, oba lubaale akutadde ng'oguhidde wammwe mu kyalo, oba lubaale akutadde ng'oguhidde wa ssenga oba wa kkojja oba wa maama wo,
lindirira ekiddako, linda Lubaale byafumba. Lubaale yakugamba nti Lubaale w'olubereberye atudde ku Bulongo, kye bagamba nti genda otambuze Lubaale otabaale nga bajjajja bo bwe baakolanga, naye Lubaale oyo olina mutandikira wansi ku ntandikwa ku lubereberye, kye kitundu ky'obuto. Lubaale ali kujja wansi ku ttaka nga nawe bw'omujje wansi ku buto ku Bulongo. Emisabo bigikusiibulanga mu bifo ebyo, tuula ewaka, gumiikiriza, linda ekiddako, weesige bajjajjaabo, weesige byonna by'oyiseemu, weesige amaloboozi g'abajjajjaabo n'obubaka bwabwe, obeere mugumiikiriza. Awo ky'obeera olina okukola kwe kuziba amatu. Abamu bwe basibulwa mu bifo ebyo babeera bayandayanda nga tebalina kyakulya, mbiri zibatadde, bavudde mu makomera, gabanga makomera, gabanga masomero, gabanga malwaliro, bakutadde tolina kyozzaako, emirimu gyafa, buli kimu. Okitegedde, awo amatu g'abantu abasinga gabeera maggule ne bawuliriza ebigambo. Awo oba olina okuba ng'okuuma amatuugo, obwesige bwonna n'obuteeka mu jjajjaawo bulijjo akuuba kati kola kino kola kino, ne kituuka ne kiggwa n'aggamba nkusiibudde. Jjajjaawo tannakubuulira kiddako, oluusi alina byakulaga. Mulimu abantu abamu abaddeeka ne bamugamba gende wa Mukasono n'obuyinza. Mulimu abamu abaddeeka ne bamutuma e Katereke w'Abamuyana nti genda otwale eddamula ya Katereke gwe muggo gwe. Abamu ne babagamba genda egindi ono n'obuyinza bwaffe. Abamu ne babagamba ddako mu kifo bw'ekiti ng'oluusi yakigendamukko ono ne kino. Kati ebiddako awo byonna bibeera biwanvu, awo wonna oba okyali mwavu, awo wonna Lubaale abatannatuuka kukuta ggwe kufuna ssente. Kati abantu abasinga ebifo nga bibatadde, mulekeraawo okuwuliriza ebigambo by'abantu obbazza emabega, obbazza mu nsonga ze mwamala, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ge makulu agali mu boarding school, ng'omwami ono bw'aloose, ge makulu agali mu kulya akawunga, okuwungira ewantu watali wammwe. Naye kyebuuzibwa, olimalako otya, olivaayo otya? Oligenda ogenze kusasulwa ssente oba oligenda ogenze kutereeza nsonga z'abajjajjaabo? Ziritwala bbanga ki ng'olota boarding school? Ziritwala bbanga ki ng'olota oli ku ssomero? Ziritwala bbanga ki ng'olota oli akawunga? Ebbanga ziritwala jjajjaawo yalimanyi, era yakuleeta era yakusiibula. Ebiddako byonna ng'emisambwa gikusiibudde mu nsozi oba ku mawuunu oba Ttanda oba Wawanne mu Bassese, ng'emisambwa gikutadde ozza ewaka bugumiikiriza. Awo olina okwewalira ddala abantu. Bw'oteewala bantu tojja kuva mu nsozi, tojja kuva mu mbiri, tojja kuva mu vulugu, tojja kuva mu kutereeza nsonga, tojja kuva mu kutereeza Lubaale. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati omukulu ono ndowooza ategedde bulungi. Omukulu ono bamugamba kubeera live. Omukulu ono jjajjaawe akooye obuwuliriza amaloboozi, bamugamba kati tumwagala live. Ye mulangira bwe bubaka bwe, bamugamba kati tumwagala live. Era aloose ng'akutte bucket suitcase nsawo biki kugenda mu boarding school. Okitegedde? Naye ffe tukyaza abantu ab'empisa. Bino bye mbadde mpulira mu bubaka bwo, oyogerera mu kiraasi biki, okola ensobi biki, ate obutali bugumiikiriza, kati ate biruddewo biki. Kitegedde ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo obubaka bwo kansubire nti obutegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.